Abatuuze ku kyalo Senke M Town Council y'Ekinoni mu disitulikiti y'e Lwengo baguddemu ekikanga bwe basanze omulambo gwa mutuuze munnaabwe ng'afiiridde mu nnyumba Sabbiiti Nnamba. Omugenzi ye Lugemwa Banku ng'atemera mu gy'obukulu 5 era okuzuula omulambo gwe kiddiridde abatuuze abakedde okuyita okumpi n'amaka ge ne bawulira ekivundusa ak'enswera ezibadde ku luggi, ekintu ekitabadde kya bulijjo. Tumaze ennaku situmulaba naye kyatudde tulaba ekitundu waggulwa era lijjamu ne tutyamu. Abatuuze babadde bayitawo ne baga nti oba muno mulimu nnyama oba yateekamu naye ng'ennaku nnya abaleetalabikako. Bano oluvannyuma babagulizzaako ssentebe w'ekyalo Haji Mustapha Bruno ng'ono yayise poliisi y'Ekinoni ng'ekulembeddwamu Ossi waayo ASP Ronald Gume abamenye oluggi era bakizudde nti ddala Ssemaka abadde mufu wajjo. Bafiddwa omuntu waffe yafidde mu nnyumba batugenda mutwala Masaka mu basawo abakugu beekebejje kyekyamusse Gwamanya ekikangabwa abadde mulwadde abadde mulamu naye Mukama atusaasidde n'atuyamba tuba twebuuza engeri tugenda tukolamu. Amangu ddala bayise omubaka w'ekitundu era nga musawo omutendeke Dr. Twaha Kagabo ne yeekebejja omulambo n'akizuula nti omugenzi yanywa nnyo omwenge nga talidde ekyamuviiriddeko olulimi okwesiba. Omugenzi abadde muntu anywamu ku mwenge yanywa omwenge gwe n'akomawo ne yeebaka ntebe naye bwe yeebaka nga bakumanye omwenge teyasobola kuzuukuka olulimi ne lukutuka. Ssentebe w'ekyalo Haji Mustapha Bruno alabudde ku bantu abasula mu nnyumba bokka kubanga omugenzi yejjako dda abantu be n'asigala yekka. Kyalibadde kya buvunaanyizibwa mpozzi omuntu okubeera mu nju yekka ng'agisulamu yekka kubanga ebyo tuzze tubiraba emirundi mingi omuntu obala n'obula obuyambi. Abooluganda lw'omugenzi okubadde Ramadhani Walugembe ne Kurashi Ruyinda beebazizza nnyo abatuuze n'omubaka Dr. Twaha Kagabo olw'okubadduukirira mu kaseera kano ak'ekikangabwa. Twongera nga ffe ab'efamire abooluganda bwajjaffe olw'ensonga Dr. Twaha Kagabo gy'atuyambyemu kubanga ekyamazima twadde tetulina ssente. Oluvannyuma lw'okwekebejja omulambo, poliisi eguwadde abooluganda basobole okukola ku nteekateeka y'okuziika.